ettaka eryogerwako litudde ku bugazi bwa square miles 4 ku bulooka namba 398 nga limaamiddeko ebyalo okuli Lwengabi, Kabulooka, Mukalere ne Lwensindizi mu ggombolola y'Ekitenga mu disitulikiti y'e Mubende. Michael Tabaalo, omu ku batuuze abasula ku Tebuukye, atubuulidde nti yatandika okubeera ku ttaka lino mu mwaka gwa 1990 ng'alina obukakafu nti ettaka lino lyali lya Chrysostom Ssentongo kati omugenzi. Era ettaka eryo nalifunako ebibanja okuva ku taata wabo abaana ab'omugenzi John Chrysostom Ssentongo awamu n'omuzeeyi gwe bayita Mapoko Samuel. Bwe yajja agula mpola ng'agaziwa okutuuka ku bugazi bwa yiika 2 kwabadde alundira ente ko n'okulimirako, kyokka mu kaseera kano ettaka lyonna lyawambibwa Kenneth Oweyesigire. Yampandiikira ebbaluwa ng'alaga nti nno okusinziira ku bbanga lyemaze ku ttaka eryo n'obujulizi bwafunye ninako obwannannyini ku bibanja byange, kuba nali ninako n'olusuku nali nalusimba ne Kasungule, naye omukulu Kenneth Oweyesigire yajja n'aluwamba n'alukuula n'asimbawo oluto. Ono si yekka alajjana n'abatuuze abalala batubuulidde nti bali mu kutya akadde konna ettaka lyabwe lirugenda. Oweyesigire ne bayita emabega kati bali mu kukola obuvyo nga bagezaako okutunda ettaka mu kujukuju. Era ettaka eryo babadde bagenda kuluguza omusajja gwe bayita Nicholas abeera ku kyalo kya Lwengabi. Bano kati baagala minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba okukyalako ku ttaka lino asobole okubajuna. Minisita w'ebyettaka ngwija tuyambe batwishyire ettaka lyaitu bariyo nibaritwaka nibatikeza amaanyi nibatikeza sente nibagira ngo nibo bari mu gavumenti. Kye tusaba gavumenti etuyambe ku mukulu Kenneth Oweyesigire n'ekikoosi kyakozesa ebiwandiiko ebiraga nti alina ettaka okwo abireete. Ye Kenneth Oweyesigire amanyiddwa ennyo ng'Okeba bwe tumutuukiridde yegganya eby'okugobaganya abantu bano. Abyo balimba sibimanyi na kubimanya. Antala okugamba someone can anyone can talk ekibogera kirowooza buli kibogera kiba kituufu. Wali muntu wengubye ate sigobangako muntu bw'aba waali aveeyo with an evidence. Omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino aliko by'atangaazizza ku ttaka lino. Nawandiika ebbaluwa nga ngezaako okulambika DPC. So si yali ya mukulu Michael Tabaalo. Era nzijukira mu bbaluwa yo namugamba DPC mu nsonga zonna ez'amataka waliwo bannyini ttaka naye waliwo n'abo ababadde ku maki abasangiddwa ku ttaka. So ne mugamba nti ettaka lyonna tolina kulaba nti bannyini ttaka we bali naye waliwo abasenze ababaddeko. Mubende kye kimu ku bitundu ebisinga okubeera n'entalo ku ttaka ekirese abawerako nga babundabunda. Barbara Naraiso, NTV Akawungezi.